tulekerawo okutunuulira bannaffe ng'abatali bantu. Tekisoma nnyo mu paamu nti people are not things. Tulina olwaira embeera ng'abantu beeyisa ng'abatali bantu era basuubira ebintu mu bannaabwe eby'abamalayika. Era mujja nnyo mu ofiisi zaffe ne mutugamba nti nze njagala omuntu nga mu butuufu otutendera Jibuliiru. Gw'oli mukola ki? Mu kutusaba. Beera muntu era weetunuulire byokola ng'omuntu omanye nti muntu munno naye abisobola. Oba kitegeerekeka nga bw'osobya, nga bw'ogayaala, nga bw'onafuwa, nga bw'olimba olumu, nga bw'ogayaalira mu swala olumu n'ogisaala ne munno kyagenda okubeera. So bw'obeera omuntu ojja kwanguwa nnyo okuba n'ekisa. Okay? Ojja kwanguwa nnyo okusaasira. Kuba abantu be bakola ebyo, ojja kwanguwa okusonyiwa. Kuba omuntu yasonyiwa muntu ki? Naye nga gw'olimu abakola teyazaalako ng'oyagala omuntu ng'ali bw'ati naye nga gwe weerabidde nnyo toli Kakyaama. Tera nnyo kikozesa. Oli muntu. Bwe tunategeera nti we are human, tujja kufuuka humanitarian. Okirabye? Osaasira omwana w'amaanyi akugamba nze nno ntuuse okufumbirwa ku nina musaasire kuba okirabye? Beera wa kisa. Wabula tokimukuba maaso eyo mbu nakusaasira busaasize. Naye beera muntu. Bwe tunabeera abantu tugenda kuba nga twanguyirwa. Bambi tatuuse mu budde. Tobeera nze I hate poor time management. Era nze kasita omuntu asula eddakiika 5 tasobola kunfumbira. Omuntu n'akyawa omuwala because she has failed to make it for a date for 5 minutes or 10. Awo wenyini n'alaga nti yo batakuuma budde si bantu. Naye nga naawe oyina w'obusuulira ddala obulungi. So ekintu ky'okubeera human kikuyamba nnyo n'okuwanga n'okumiikiriza. Omuntu asiriikirira n'afumiitiriza. Attributes of a human being ziri clear bw'oba tozimanyi genda ozinoonyereze. Naye bw'onooba ng'otegedde nti oli muntu ogenda kuba n'ekifuba ekigazi. Era ojja kufuna omukyala omusaasire ennyo nga bwe batusaasidde emyaka 2. Ananga omuntu nga tagumiikirizika. Naye olw'ekisa ekyo eky'obuntu buli kaseera ogamba akammuleke, kammusaasire, kammugambeko kuba muntu awulira. Omuntu awulira ayinza obutakolerawo nga gwe bw'oyagadde naye omuntu akola ki? Togamba muntu mirundi 3 n'okoowa. Ffe Mubufumbo tetukoowa. Tokoowa munno tokubanga walonda gwe walonda kutagalatagala. Naye buli obeera ng'akwanagana n'omusiraamu ono nze muvuddeko n'ojja n'okomawo n'okola ki? N'omuddira kuba ye muntu wo. Ekyokusatu olw'okuba tuli bantu Allah yatuwa amagezi. Humans have intellect. We have IQ. Omuntu taba musiru. Embeera ez'okweyisa nga atalina bwongo. Atasobola kubala nti naye mbutuufu zino envi kati ezijja wano. Zitegeeza nti nsambyesambyeko. We have intellect. Bwe bakugamba ekintu okiwuliriza n'okifumiitirizaako. Bw'oba tokitegedde n'owanika omukono nti naye ekyo Hajjat buyunga ekyo sikikoze eki? Banziriremu kaawo because ffe twagala okutegeera. Kyekijja mu kiri ky'okonyako decision making. Without intellect you can't make a decision. Olina okuba ng'oli muntu awulira ebintu n'obifumbafumba ne weebuuza n'ogatta n'oleeta n'ofuna ekikyo. Era wano mpandise ne ngamba nti oli muntu olina IQ otegeera biki by'oyagala. What do you want? Wakikoonako luli. Mwami gwatudde wano. Mukyala gwatudde wano. What do you want? Edda naliko Emulago nursing school. Edda
nenjogera abaana ne mbabuuza nti bw'onaba tomanyi ky'oyagala ogenda kumala obudde bungi nga n'ebyoyagala bikuyitako. Do you know that the man of your dreams or the woman of your dreams can pass by nga tomulabye kuba tofumiitirizanga ti nze njagala omukyala bw'ati? Munnange abaana ne mbagamba wandiika ebintu 5 by'okoonyako characteristics. Wandiika ebintu 5 nga gwe by'oyagala mu owa nnyoko taata wabula omuki omwoyo gwokakasa nti agenda okukebeekeza abaana bangi bawandiika naye nga abamu abalina ebyo bye bawandiisa babavulunze. Naye waliwo yaŋŋamba ennaku zaŋŋamba waŋŋamba ekintu nze omwaka ogwo nayangwa kuba omulenzi yaliwo naye nga sifaayo era balini bafumbe kati mu mwaka 11 11 years in marriage. Omulenzi yali ku nursing school ng'afulumye, omuwala ng'ali mu second year, naye ng'omulenzi ataddewo ultimatum gundi bw'oteesa oti nga nze ndabika nkoze ki nze. So kiki ky'oyagala muntu gwakuze? It has to be clear nti nze njagala omwami nga muwanvu so that tomalira bampi ki. It must be very clear. Era omumpi wajjira nefeesi ekyuka kugamba notekawo ne-environment etagenda ku entertaininga nonsense. Naye tulina abantu ayina omweru ayina namagoye ayina omumpi ayina omusudaani naye nga mwabo bonna temuli gwayagala. Ate amwagala is not coming because she's busy. Oba bitegerekeka. So funa akadde owandiika gali. These are personal things that tetukuvuma tetukunyoma these are personal things kuba gogenda okubeera n'oyo omuntu era tetujja kuvuma nti toyagala bengulu kuba tobaagala and it is okay. Nze saagala bakazi banene, ninayo gwe mmanyi agamba nze saagala bakazi banene, tombuulira ayeri wabeerawo oli tayagala butini. So beera muntu ali clear nti ekintu ky'oyagala ojja kwanguwa mangu kiraba kubanga okimanyi. Era bw'onooba tonnaba kukifuna ogamba gwe njagala sinnabakola ki naye nga biri genuine. Bw'oba oyagala muntu wa ddiini kiwandiike, bw'oba oyagala munene kiwandiike, bw'oba oyagala kyeruyeru kiwandiike, oyagala ekisomyeko kiwandiike, saagala bataasoma kiwandiike kubanga gw'omanya emirembe gyo bwe giva. It is very important mu budde buno nga tetunnafuna abantu okubanga olina clarity. Because without clarity, there is a lot of time wasting and meandering and mistakes. Okutawanya banno. Nsajja nze saagala basajja bampi. Saagala basajja babi. Saagala basajja beeru. Saagala basajja beeru. Kakati saagala basajja banene. Kati batukwananga nga bamu bajja bambi afaanana bw'ati. Wajja ng'otandika okuzinga engoye. Atwali makerefu bano gye bakwanira. Atafaanana ky'oyagala bwe yajjanga ng'ofuna short call. Excuse me, I'll be back. Okitegedde n'otabeera n'abantu ng'obatawanya nga naawe weetawanya. That confusion. So clarity is very important. Ng'okozesa amagezi go. Weepime kiki ky'osobola okugumiikiriza n'ekyotasobola kugumiikiriza because gwe ogenda okubeerayo. Naye ate tobiwanvu ya nnyo. Ogulisti bwasekamenya teguba guwanvu nnyo. Gubeere gwa buntu kuba tusoose kubeera ki bantu gubeere gwa bantu. Haji kansooke njire then naawe ojja kuleeta ebibyo. Then tugamba nti watondebwa ng'oli musajja oli yatondebwa nga mukyala. Abakyala tebalibeera baami. Omwenkanankana ne bwe banaagukubira enduulu. A man will never be a woman will never be a man. Tulina akatabo ketera okugamba baano nti mugende mukasomeko men are from Mars, women are from Venus. Omwami oyo yagezaako nnyo okulaga enjawulo omuwaata ogwo. Otegeere lwaki omukyala bwe mutuuka okutambula nga yamanya nti munaatambula ye munnange era jeleeti. Kitegeere era otandika okukinyumirwa amanye nti kati awo kati ali mu kuyisawo kapensi akasembayo.
kuba bw'otokitegeere nti abakyala baawufu n'abaami baawufu kitegeeza ogenda kuyomba neeno mu dating mwatandika dda olw'okuba oli aleeta obukyala bwe omwami aleeta omwami we mwatandika dda era mulina bye mwakyawa simply because they are being female and he is being a male. Abaami balina engeri gye balabamu ebintu byabwe, abaami balwawo mu nsonga zaabwe kujjako ensonga ziringa bbiri ze batalwawo era mujja zitegeera ki mu maaso eyo. Bano bakyali baana bato naye abaami beetegereza nnyo. Abaami ensonga bazikola ki? Beetegereza nnyo. Kati ayinza okuba nga yeetegereza kati gwe olw'okuba gweoli mukyala ffe twanguwa nnyo emirundi egisinga ffe decision ebeerewo era otawaana gamba naye ajo no ddala ddala ebintu bino n'obeerawo ng'otawaana nakyo naye bw'otegeera nti abaami bambi obutonde bwabwe ate for the good of the relationship men are foresighted batunula eri abeerawo ng'atunulira school fees zino kati gwe ng'olinawo emitwalo ebiri omugamba naye lwaki tetutwala ebiri gino nga bwe tubeera tugende emitwalo ebiri tugende wa teacher tumugambe otulaba tuzze tulinawo emeka kati ate omwami atonagamba naye nina kuba n'ataano nyina bakakadde ye anoonya kakadde ng'omukyalo gamba nedda tugende ffe twogere. So olina okwawula abaami n'abakyalo onyumirwe kye tuyita relationship because it is relating tugatta ebyawukana bwe muba munaafaanagana ennyo mujja kuba nga temugenda kunyumirwa. Bw'onoofuna omukyala ng'afaanana abaami agenda kusobera era bw'onoofuna omwami ng'alinga abakazi naye agenda kukola ki? Kukusobera. Ensonga yange endala mulaba nga nyina engeri gyembi nkola genealogy eyo olw'okuba oli mukyala oba oli mwami Allah subhanahu wa ta'ala ffenna yatuteekako ebintu bisatu njagala ffenna tubitegeere. Olina ebirowoozo mind ebintu ebikuyita mu kabokisi kano you have a mind. Olina omubiri you have a body ate olina omwoyo. Ekyo nno omukyala akirina n'omwami akola ki? Abantu bonna abagayaaliridde ebintu ebyo ebisatu batawaana mu kukolagana ne bannaabwe. Emmere y'omwoyo y'eddiini. Abantu bonna abagayaaliridde eddiini yaabwe batawaana mu nkolagana n'abantu baabwe. Oba mu maka oba tunafuna maka whenever you don't have a connection with your creator ogenda kutawaana. So buli kaseera teweerabira ebyo ebintu ebizza omwoyo gwo okusoma ku Qur'an okuleeta dhikari okusoma ku dduwa okugendako mu ddarasa ebintu ebyo ebikuzza kumpi ne Allah wo kubanga bye bikutebenkaza n'obeera rooted mu nsi muno n'otabeera kitengejja. Abantu bonna n'abakyala be mukwana mubeegendeze n'abaami buli lwabanga eddiini agigayaalira qualities zize baleese ojja genda okulanga naawe ebibyo tebimutta si bikulu. So your soul should be fed every single day. Bw'oba ovuga akamotoka ko nga Allah yakakuwa leeta tasbih tekako ekkulaane tekako omusomo gwa gundi obeere ng'olina obugumivu obwo bw'obutonde. Naye abawala bakyamusa olwayo bali ku TikTok oba n'abalenzi bali ku TikTok simanyi. There are so many things that are reducing our spirituality bingi. Omwoyo gwe gunaaba tegutebenkedde kuba gwe gukubunye wenna mu mubiri gwe okuva wano kawompo paka ku njalazo gwe gukubunye. So bwe gunaaba nga tegulabirirwa omubiri gwe gugenda kutawana era bwe bwenza obukudde jjembe because people are not spiritual therefore omubiri basobola okugumansa buli wamu teguliko kufuru teguliko kisumuluzo. Anybody can take, anybody can do, you can do from anywhere anytime. There is no spirituality. Obwongo bwo ebirowoozo bye bannaffe mikwano gyaffe nga bwe mukwano banga temunnafuna musomako oyinayo ku butabo bw'osomako bukutwaliriza ku budde nga bukutwala mu maaso obw'essente obw'emmere healthy are you reading something? Oyinayo ka video ng'olina omumanyi gw'ogoberera ali mu kukulaakulanya paka bw'onootuuka ku kkula liri oba oliawo oli kkebe because we have people who are empty nga omuntu akwana naye ng'ali empty headed.
omutunuliza wonna namugamba naye muno kimanyi nti bino bikola nagamba byebiriwa buli kimu takimanye Mwanyi tazimanyi maduuka tagamanyi tamanyi buli kimu kipya pazi football laba abantu nga beetekamu emiguwa Arsenal bagikubye naye olina okuba nga olina information nti oli mu kufeedinga obwongo nti si bwongo obwogenze ku date olina ebintu byonyumya ne munno ate ne musanga ne mugenda mwekoona nga muyina bye munyumirwa nga bifaanagana ate awo ne binyuma nnyo mukirabye munaye ino nabadde nsoma akatabo kano nga kalimu kino nabadde mpuliza ka video kano nga kalimu kino you have conversation kubanga obwongo bwo tebannabatuwasa abawala temukkirizibwa ku going out of shape wadde abasajja nabo tetubagana naye munaye omusajja webbuta akutwala takutwala ng'alina obubuto bwe guti naakutwala naye omuntu alina ogubuto omuwala ayinza ekitegedde tulabirire shepu zaffe tulabirire sikini zaffe tubeere nga tutwalika obeere ng'olagika muki mu bantu ekibiri ekyo kyetaaga okulabirira ddala mu butuufu ng'omuntu onyuma n'okutambula naawe nga kamera eno bwekutunulamu onyuma okubeera ne Hajji wano naye bakyala mujja complaining eyo mbusimanyanza omusajja tantwala out otwalika so take care of your body nga maliriza ebigambo bino tulina obuntu buna bwe njagala tubeere nga ffenna tuteekako omulaka nga nange mwendi ekisookera ddala your spirituality faayo nnyo ku swalaazo faayo nnyo ku kusoma Qur'ani yo faayo nnyo ku dduwa z'osoma bw'oba olina essente wadde tonaakufumbiro genda okole hijjayo genda ku umura oba olina ssente zo faayo ku spirituality yo tolinda mwami tolinda mukyala weekuze oyinza okufa ng'oli muwuulu eddiini yo girabire kubanga okolera naku 5 saddaaka nnyo wakoyaku 50% akutera kanyumya nnyo eri 50% abawuulu munnaye banaye muli ba bitundu kero byogera ne mutunyiigira naye omuwuulu aba mulema mu ddiini abakolera out of 50 ate abafumbo ne mutaba tweyagala tuli ku 10 twegazaanya bokka ku 7 bokka ku 8 bokkako wano mu 6 tweyagala alhamdulillah naye faayo nnyo saddaaka siiba hadiisi mugimanyi omubaka yabagamba atali mufumbo ibada gye bakuwakola bameka abasiibye wano tuli mu nnaku 10 eza Dhulhajji nga wasiibye Allah akusaasire kigambo kikulu ibada eyo Allah ajagala nnyo era asaasira nnyo abagikoze siiba okendeeze ku mabbabbanyi toola zaka mubeere mubatoola zaka bwobanga Allah yakwadde ku ssente noonya abagibala otoole zaka Allah mutye nnyo bannanga abantu abatannaba kuwasa temukyaza bantu mu maka gammwe temutigaatiga mutye Mungu mu ngeri ezo kubanga bwe mutakikole mu bufumbo mugenda kubanga musasula busasuzi ekyokubiri wano ebintu by'ensimbi finances zaffe bw'onooba ng'oli disorganize mu finances zo kati nga tonnaba kuwasa gugenda kujabagira mu bufumbo gugenda kukola ki kigenda kuba kijjobi if you're disorganized today ng'oli singa oli bwomu bwoti kati omwana w'abandi agenda kuyingirawo ajja aleete akubewo abalongo olaba omusajja bw'atabuka olaba omukazi bw'anyiiga amatapampa otuuke ekiseera nga buli kaseera bakusanga emitaafu gikoze eki matapampa so olina okubanga kati 1 finances zirina ebintu 3 era weebuuze nnyo nyimiridde nti ekisookera ddala inkamu yo eyimiridde etya omwami n'omukyala oyingiza ku ssente oyingiza mmeka zisobola tutambuza zitya zisobola okugaziwamuuko yingiza noonya ssente kubanga fe omulimu gwaffe abasiraamu we are supposed to look for money mbaka yatugamba tuzinoonya omugaggana n'omwavu tebakola ki tebafaanagana inkamu yo yina okubanga eri bweti era omukyala bwajja kati nga akuyingiza mu bintu simanya transport nkawulidde wali nga bakaleeta bombi baali babazi ayagala njagala kusenguka mpereza ku ssente ayinza okwayagala kusevinga
yafunye taapu azisumulula obusumuluzi nono naye nga bakanda b'ekiwala kino baddala kirimu amagezi so bombi ne balaba nga buli omu ali mu kkebera ki munne so tugamba faayo nnyo omuntu anaaba obulungi alina okuba nga minimum alina 3 sources of income minimum oba mukazi oba mwami basente ziwoomera bonna ate ziyanguya amaka okay so 3 sources of income minimum naye zirina kugenderera ddala tofaayo buli ofuna ku busente ekizibu bwekijja oba omutawaana bwe gujja deeti bwejja simanya birthday nga totawaana banga bintu byetulimu ate buli kimu kyagala ki sente so income nkulu nnyo ekyokubiri saving bajjama tutereke ku sente tofaayo booterese 2 olunaku tutereke ku sente kuba bukyenkya ng'olina abakyala 2 bagenda kuzaala 2 women going to give birth naye nga byobadde obala wano ne bigaana okukutuka mu budde naye ng'olina gy'obadde osuula okirabye olina wobadde osuula 5 100 200 3 okusinziira ku mbeera yo nga bwekola ki bwefaana abantu bwe tubagamba nti basevinge batera otugamba nti siyingiza naye ezo z'oyingiza ne boba oziyingiza buli nnaku 4 toolako 2 kuba ezo zezizo saving is very important ekyokusatu tuyige okusiga kwata obusente bw'oba obufunye awantu siga oba ofuna mulenzi nakuba chapati ku kkubo okwo oba siga learn to invest your money osangibwa omukyala akusange ng'oli muggumuvu omukyala bakusange nga enviiri mbawulidde nti musaba abasajja esente z'enviiri nebifa batukwana nga bafunanga obwangu nosaba omusajja atannakuwasa esente z'enviiri azikuwangaani wakoze eki omuyita ki ye lwaki tebakukozesa ebitali bituufu kubanga olya sente z'abantu ne bw'osangibwa ng'olina obusente bwo you can look after yourself weetwala otuuka mu budde obitegedde tolaga nnyo bantu sente zo naye beera ng'ozirina akasemberayo ddala nkyesente sente zisaddaaka nnyo wazzaka lya ku sente zo mulekerawo okulabika ngaabo kugamba omuntu ne batuuka okumugamba nti awalabye ate singa tugenda cafe javas tomanyiiyo ebifo biyitako kwegamba byonna biringa ebiri haramu osanga omwana w'abandi yamanyi skies simanyi aliwa tomanyiiyo kati bwakugamba nti tugende ng'ogamba mubbi you don't teweteekamu oba obufo baabuteekawo abakoze bagende banywa ku juice genda osabe eccupa y'amazzi otuulewo obutala bukkubeko bwe buti omanye nti wano mmanyiiwo ti bwebukereeta ng'ofunye agwaniddewo ng'omutwala out naye tomanyina gye batwala abantu out tomanyi na menu kwegamba tulina ebintu byetukola ki byetulimu naye nga mulina sente zammwe muyitawo obuyisi lya ku sente zo tozimalaawo naye weeyigiriza okwesasula ekirala tukugamba nti sente zo zibeeremu priorities as a single person your money should be prioritized tezijja kukyamuka mbu simanya nze ensenguka mpeereza sente excuse me mbu simanya funa transport weereete excuse me bw'oba onneetaaga olina okufandinga ebintu bino alright okumanya eddiini kyekimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahirah Islamic Center Online School weviiriddyo okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo, tajwid mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran
Arabic language mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran, saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'obuyisiraamu. Ku Twahirah Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahirahislamiccentre.com. Twahirah Islamic Center Online School, learning made easier. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu ddakiika 5 ezisigaddeyo zange tugambye nti labirira nnyo eddiini yo olabirire essente zo. Ekyokusatu labirira nnyo kye tuyita status. Status kyekyo ensi kyeraba ng'oze. Singa oyingira wano abantu kye bagamba ng'oyingidde wano kyekyo ky'oli. Bw'oyingira wano ne bagamba owoolugambo wuuyo, that is your status. Bw'oyingira ne bagamba obusimu bwammwe mu butereke, ekyo ensi kyekusaaminze along the way. Kubanga abantu bagenda tuwaako obujulizi tetulina kyakukola. Ne bw'oneegiragira abantu balina engeri gye bagenda nga bakuzingazingamu. So faayo nnyo ku mpisa zo. Lwana nnyo bere ng'otereeza empisa owejjemu emize egyo ogimanyi, oleme gitwala mu bufumbo. Tulina olwaleero abawala si byangu kwogera ku kamera kuno, naye tulina abantu nga mwemanyizizza okulaba obutambi obubi bw'obeera mu ruumu yeeyo. Tulina abantu nga muli bavumi, tulina abantu nga muli banyoomi, oli mujoozi oziimuula banno. Empisa ezo twamanyira ziyita mpisa mbi. Tulina abaami nga mulina eneematiza gye mwamanyidde. Tulina abaami nga muli benzi, akyala bwenzi nammwe mbu bataddeko, nga bw'oyingira wano bagamba nti oyo tomusemberezanga mukyalawo, ng'omanyikiddwa olina ebuzeezeza obwo obutali bulungi. So mu budde buno nga tonnaba kufuna muntu, faayo nnyo weetereeze, kubanga bino munno gw'ogenda osisinkana yagenda okusinga ennyo bills okutuukibwako direct, agenda kukugumiikiriza nnyo oba okunyumirwa nnyo olwa status yo gy'olimu. Bw'oba oli mufumbo ng'onoonya mukyala wakubiri oba wakusatu, tukusaba amaka g'olina ogalabirire nnyo. Omukyala gw'oleeta owokubiri abeere nga talina ensi yonna egamba nti oyo omwami ajja kulabirira, alabiridde amaka ge ebbanga. Naye tetwagala kubanga gy'ova eriyo mirerembe, obwana 10 buli mu muzigo, obwana kugamba gy'ovudde teri mirembe, wabula oleeta stress zo ku mwana w'abantu. Tukusaba bw'oba oli single parent, banga abantu bye biriwo kati bye tulina, ng'onoonya naye nga bakusuulira omwana, ng'onoonya naye ng'olina yakuzaalamu nga si bwe wali oyagala. Beera ng'ensonga ezo ozitambuza bulungi, oziggyeyo mu budde. Kuba tubadde wali emabega nga tugamba nti bwe soogera mba nnimbye. Kabuzo tukeebuuzizza eri emabega, tugambye tubeere ba mazima, naye singa soogera, I choose not to say, mba mulimba.
nenkuleka nti bwali bizuula bwali batabizudde Allah ali bamusaasi anti nkati bwemba nga siteekeddwa kubanga tulina point wetugambira abantu nti ate teweeyanja nnyo fenna otulaba tuli bamuli asooka otulaba ffe tuli bazibu nnyo tuli basezi nze ndi mukunja kugamba n'obigamba munno nga yakakusiima olw'okuba olina okuba omwerufu olina okuba owoki nze kugamba n'oyogera bambi obunafu bwonna n'obuteeka ku mmeeza nti baatugambye tubeere bati bamazima so ekibuuzo kiri nti bwe nsirika mba nnimbye tuliawo tunakadisikasinga olweggulo so tubeere nga embeera gy'olimu eyo ogiddaabiriza bulungi toba mulyaza amaanya omulimu gwo gulabirire kubanga relationships zinyuma nnyo nga zirimu omuntu ng'abantu balina emirimu egy'obuvunaanyizibwa bw'oba oli munnabyabufuzi tukusaba oleme kubeera mu bano abantu ate betusomako mu mawulire ng'omukazi bambi omwami akoze ekino omukyala nga atya n'okufuluma enju oba omukyala nakola ekintu omwami ng'atya okukola ki ng'abula mwegaana bw'obanga oli mukulembeze ekitiibwa ekyo kikuume olema kubeera nga munno gw'obeera naye mu kipunta agamba oba ayogera bikiseeka ogamba ng'akuyinamu ebituli biyitirivu ngamba mulaba wuba buwubi majubba tekirina kubeera beera ng'oli mukulembeze omutuufu na awaka n'ebweru tugamba nti bw'oba oli muntu mukulu if you are an adult salawo olwaliro nti oli muntu mukulu otandika okweyisa ng'omuntu omukulu oyambale ng'omuntu omukulu otambule ng'omuntu omukulu ebigambo ebikuvaamu nga bya buntu bukulu so si kubeera muntu mukulu naye ng'ofubutuka ebigambo bakulaba mu bukoona obutabeeramu bakusanga n'otuwalawala oli muntu mukulu mu lubuto lunene ne simu tejaako naye bakusanga eyo mu benkinga eyo mu buhositeero bw'oba oli muntu mukulu beera muntu mukulu ensi ejja kukusiima bw'oba wanobako obanga watalakako nakyo kibeere mu bwongo nga kitegereka nti nze nno nazirwanako tubalina bakola ki abazirwanako divorce people are different from people who have not married ensonga endala is our physical wano wenja okukoma ebirala tunaba tubigattako ensonga zibadde nnya essente zaffe eddiini yaffe mu luganda kyekifaananyi kyondowooza nsinga bwekulaba ekisemberayo ddala bwe bulamu bwo muwuulu gwe atanaba kufumbirwa kuma obulamu bwo kuba kyekisinga okuba ekyebbeeyi tukusaba olwaleero obeere nga tolina lwana nnyo okuba nga tolina ndwadde be disease free nobody wants a sick partner tewali ayagala muntu mulwadde tewali be disease free naddala endwadde zosobola okwewala beera nga nawe bw'oba otambula owulira ng'oli mulamu because it is very important bw'onoobeera ng'oli mulwadde okuba emyasi ate obeera wa butambaala empewo bwejja oli wa bukooti laba nnyo nti obulamu bwo tebuli mu ndwadde okugyako ze wazaalibwa nazo naye zimanaginge ekirala tukusaba manya omusaayi gwo your blood type what is your blood type abantu bali wano nga twayisiza wano akapapula buli amatereko omusaayi gwe oyinza okwewunya abaasoma gye baatuuka blood type there are blood types that don't marry each other ng'omusaayi guno tekukwatagana ki na musaayi guno obuzito bwo your weight oli munene oli mugazi oli muzito oli mungi olina okuba nga obimanyi baleme kugamba weekange you will find a man who has fallen for you but wants you to reduce a few kilograms okay, naye honey I think you would be better if onyiige kimanyira nekigamba olina okuba nga omanyi ngera nawe obadde oba oliawo oli mukukola ki yeyanyonsa kwegamba height manya nti oli muntu muwanvu oli wakitema oli mumpi bwekivayo bagambe hakyo nkimanyi nnyo okuba mpangadde nakyo emyaka gyonna ndi musajja mumpi era abasajja abampi bamanyikiddwa ebitawaana gyabwe n'abawanvu balina ebiki emitawaana gyabwe bamanya skin type abakyala naddala omuntu manya nnyo nti oli mukyala muddugavu era wubeera awo kakkane tulabye abakyala nga batawaana yagaana okutegeera nti ye mukyala muddugavu bwemusanga okukagaba anoonya ate kati alina kala tizitegeere alina kala nga nnyingi bona batotegerekeka banakutwala batya nga totegerekeka tukugamba oli muyonjo oba oli mukyafu nyanga oba oli waliwo abasemberayo ddala besigenda kwogera bw'oba oli mujaja olina okuyiga okwerwanalwanako waliwo yaŋŋamba nga ati naye gwe sigenda kwogeraako oli munafu
then we are people tulina abali careless tulina n'abali lazy nga tafaayo waliwo omuntu nga mugayaavu naye nga bambi yerwana naye waliwo oli nga tafaayo careless ate ebintu abikola nga bwakola ki are you hard working nina gwenda bawana oba typinga bye twogera ku computer oba ina mirimu gipendinga we are people who are workaholic there are people who are workaholics toyogera ku mulimu gwe bw'aba akola tebamukubira ssimu wafuna omwami he is a workaholic yo mulimu gwe bw'aba ali ku mulimu ne message taziraba ng'onyiiga you send messages and the guy does not even respond the person is doing what he loves most he loves work kikulemye okukola ki okutegeera are you someone with appetite nakataddemu oli muli wa mmere tulina abantu ng'anyumirwa emmere tulina abantu abatalya mu nsi gye bali what are you tugamba nti are you a sleeper or a light sleeper tulina abantu nga beebasi tulina abantu nga teyeebaka abeera mu kaseera waliwo gwe banyumiza abeera akuba ensiri n'ezitaliiyo buli kaseera aba akuba ensiri mutula ekiro kyonna abeera anoonya nsiri mu nnyumba teyeebaka obulamu bwe nga bwe butabukola ki oli mugumiikiriza oba gwe togumiikiriza era ebintu byonna ebyogumiikiriza bikutawaanya nindaakaawo kasita omugamba nti nindaamu awo akola ki ate tuli ku physical health your mental health onyiiga ddi onyiiga otya okomawa bakuzza batya oba tozibwa batanga butanzi bwoba onyiize oba bakwegayirira nnyo oli wakufukamirira oli oba gwe tonyiiga wanje balina kuwa kyapa kugamba onyiiga otya tulina gwe twalabako nali simulaba nko ye tanyiiga naye anyiiza oyo naye yatwala ki tanyiiga naye akola ki so bakimugamba yali tamanyi nti bakiraba bakola ki baki tulina ekintu ekisemberayo ddala are you sexual today we have people who cannot live without sex nga ye buli kimu alowooleza right away olulaba omukyala alowooza byakwegatta tulina abawala nga bw'oba tomugambyeko ku ebyo alaba tuli serious abawala tubalina leero munaye omulenzi omulaba tumaze emyezi 3 naye nze ndaba nga atalina magezi simply because tamukoze eki tamututtemu eyo line are you a sexual person kuba ojja kufumbirwa omuntu nga tebimusibya atawaana Allah akutaase nga sitoli musajja naye abakyala mu eyo we usually are not very sexual lwakuba abawala b'ennaku ab'emulembe guno bagenda bakyusa ki bakyusaamu obugambo obusemberayo ddala ebintu ebiyitibwa oyagala otya genda onoonye oyagalwa otya gwe kiki ekikolerwa what is that thing nga bwaba bakikoledde owulira nga omuntu ono akutuusa eyo muliti tukiyita love languages noonya nnyo omuntu gwe bakwagala batya babona oba tomanyi bagenda kuziringatina n'ebintu bingi bakutetenkanyiza eri nga tebakutuuka oli wa birabo oli wa kuweeweeta astaghfirullah tugende mu swala insha Allah